Kumakali luwoneko havudde kujja akabubi kange kenkulabyeko kkiriza wamma omutalo gusimba ekyantudde buleku ejjenja tulese ku nsingwa wamma okumala ebyalo batayinze batindira baamaga kaddu balige yankoona omusubbaawa mukoleeza busummaawa obutama akutemyako leero ate akutuusiddwako bw'atyo nno mukadde waffe onono nga ye mukadde waffe omugave Mukiibi Franka bw'atyo nno onono munnaluweero weebale nnyo mukadde waffe Mukiibi Franka ate weebalire ddala n'olwekyo naawe kyayinza okubeera omu ku abo abakola eddimu erifaanana liti nga mukadde waffe Mukiibi Franka ate ng'otutuusaako oba oliawo akutemyako. Olwaleero tuli ku muti gwe bayita omusasa bangi tuguwulira bangi twali tubaddeko nagwe waka abasinga tebagumanya emiti bagiraba bulabi bino nno by'ebintu ebigenda bifuma bye tugwanidde okubeera nga tumanya guliko ki gonna nno bassebo ne bannyabo njagala tubeeko kye tugumanyako ate tubeere nga tumanya guyina amannya nno agawerako abamu baguyita omuzanvuma abalala baguyita omusasa abalala baguyita muteeseganya kisinziira gwe nga gwe abaagulina kiki ky'oba ogenda ogukozesa bassebo ne bannyabo. Omuti guno bwe gukula ne guteekako amakoola embuyaga bwe yavanga eri nejja n'etandika okuguyuuya ne gubeera nga gusaasaanya amakoola kyebava baguyita omusasa omusaasaanya olw'okusaasaanya ate amalagala ge makoola g'omuti. Bassebo ne bannyabo omuti guno njagala tukimanye nti bw'oba ogukozesa mu kirungi baguyita omuzanvuma mu kirungi kubanga mu kirungi gusobola okuwa ebirungi oba ogujjako bintu byanjawulo tuguyita omuzanvuma. Emiti gyonna ebintu bye tugukozesa bye bituleetera okubeera nga tukyusa amannya naye bw'oba ogukozesa mu kibi bwe gutyo no tuguyita omusasa. Lwaki? Omuntu bw'abanga agukozesa mu mbeera ey'ekibi gusaasaanya ebintu bya buli muntu era oli bw'akuloga nga akozesa omusasa ebintu byonna by'okoleredde ebbanga oba otawaanira bwereere ate kkiriza gaana. Bassebo ne bannyabo njagala okumanya okuddamu omusaasaanyi ekigambo ekyo olw'okusaasaanya nkugambye amakulu ne gakalira awo naye mujjukire nti omukyala bw'abanga obadde ozadde omukyala ng'avaamu omusaayi olw'okuzaala fumba ebikoola by'omusasa mwattu n'ebibajjo by'ejjirikiti bw'otyo ofumba onyo okumala akabanga ojja kutereera. Waliwo abantu kye mugwanidde okubeera nga mumanya kyekintu kye tuyita envuma. Envuma kyeki? Amagoba agabeera mu kintu n'olwekyo eri ayinza okulya nga twogera nti ate omuzanvuma nabanga tabitegeera naye nga envuma ge gabeera amagoba goyinza okuba nga ojje mu kintu. Bassebo ne bannyabo era omuntu anyagiddwa mu lutabaalo naddala omuteera naye tumuyita envuma era nakyo njagala mukimanye. Ate era waliwo akati ke tuyita akatinvuma tujja kalabanako tubeere nga tukamanya. N'olwekyo era envuma kyekimu ku bika by'Abaganda n'olwekyo ab'envuma mwenna bate mbakubidde ku y'Abaganda. Naye omuti guno bassebo ne bannyabo abantu bangi tebamanyi byafaayo byagwo nnono na biki naye eno wansi gye gusibuka eno bwe wati eno gye gutandikira ne gugenda nga gwambuka mpola ne gugendera ddala bwe gutyo ne gulyoka guleeta amalagala oba biyite ebikoola. Eriya ayinza okugamba nti ate ffe tetubirabye bulungi teweeruma lulimi era njagezaako nkukubire n'ekifaananyi ebikoola bifaanana bwe biti bwe bigenda nga bikula. N'olwekyo gwe muti omusasa. Bassebo ne bannyabo okuwagira akanyumira ako oyita ku nnamba yange eya 07 08 2 92 ate 99 07 08 2 92 99 ennamba eyo kwoyita. Ebikoola bino omuti guno bassebo ne bannyabo ndi mukakafu nti abasinga
mugumanyi. Kale bannange njagala mmanye nti siyita mu kyoto nga tewali kyanaayo kyamu. Bwe ntunula eno wamma ndaba nga akadde kandiiridde enkirunzi. Bannange temwerabira nti obusiru bw'enkima bwa ento ate bw'eraba ekibira kijja ng'etandika kuseka. Binono kanjire mbite era kanjire eby'omusasa njira mbivaako bwe bitonnonze mbitadde ate omuti ate ogwa nga guno gwennyini ogw'omuzanvuma gutta amalagala baffe empologoma wange.